Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire mwana mulenzi Eddy Kenzo wamu n'omwami gwe bayita Dr. Hamza. Eddy Kenzo basisinkanye n'omwami oyo gwe bayita Hamza. Kye mulina okumanya kye njagadde okubeera nga mbabuulira ebiseera ebisinga kino kye mulina okumanya mu abakyala wamu nammwe abaami naddala aboogedde ku nsonga ya Eddy Kenzo okubeera nga yasisinkanye mwami Hamza ne babeera nga boogera ne banyumya ne boogera kuba Eddy Kenzo yalaze nti yamusisinkanye nga tasobola muyitako ng'alina okumubuuzaako. N'olwekyo Eddy Kenzo kye yakoze kintu si kibi, tekirina buzibu bwonna. Era kye mulina okumanya mu abakyala enkwatagana n'omwami oyo abeera akuzaddemu omwana ebeera erina okusigalawo, si kubeera ng'omuwalana. Tolina kuwalana taata w'omwana oyo. Ebiseera ebisinga omwana oyo abeera abagatta nnyo kiba tekigenda kuvaawo n'omulundi n'ogumu. Ekyo nkibabuulira kati. N'olwekyo gw'omukyala omwami w'abeera yakuzaalamu omwana oba n'onooba ewuwe n'ogenda ow'omusajja omulala, kirungi nnyo omwami ono mulekere emirembe ate naawe omwami olekere omukyala oyo emirembe, okuggyako omukyala asobola okubeera nga akkubira nakugamba njagala kulaba ku mwana oyo. Singa gwe taata w'omwana gw'aba alina omwana oyo obeera oteekeddwa okubeera ng'omukkiriza abeere ng'alaba ku mwana we. Ate era naawe omukyala omwami wo waakugamba nti njagala kulaba ku mwana, mukkiriza alabe ku mwana we kuba oyo abeera mwana we. Ekyo nkikubuulira, obeera olina omukkiriza alabe omwana we mu ndaba yonna ebeera esobose. Bwe kityo bwe kirina okubeera. Omwana oyo abeera abagatta bulungi nnyo. N'olwekyo temuteekeddwa kuteekawo luwonko lulina kubaawula. Ate n'abantu bano ebiseera ebisinga abasinga okuleeta obuzibu babeera bantu bano abeera boogera ebigambo eby'enjawulo. Kati nga bw'olaba omwami oyo Dr. Hamza wamu ne Eddy Kenzo wabaddewo engeri eraga nti tebakwatagana, nti kabonango. So ng'ate ebiseera ebisinga ojja kusanga omu ku bo nga talina buzibu, oba mukitegeera. Kati ky'oba olaba nti kino kyazzeewo kuba ye Eddy Kenzo yatulaze nti yamusanze nga tayinza kumuyitako nga tamubuuzizza. Ekyo mukimanyi, tosobola kuyita ku muntu nga tomubuuzizza ate ng'omumanyi. Kati ng'oyo Dr. Hamza wamu ne Eddy Kenzo bo beerinamu ekyenjawulo, buli omu amanyi munne. Kati n'olwekyo kye mulina okumanya nti Eddy Kenzo ne Rema wamu ne Hamza tebeerinaako buzibu bwonna. Mmwe abantu mwe muteekawo obuzibu obwo bwe mutera okubeera nga muteekawo, naye bo nga bo tebeerinaako buzibu. Ekyo nkibabuulira, bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.